essaawa zibeera 2 mbeera nkutuuseko n'ekitundu ekyokubiri mu morning brief. Nze Patricia Mbabazi. Olunaku olwaleero sirinzeka natambuddeko ne ngenda paka eno Lweza abasinga bayitawo Lubowa okusobola okwogerako ne omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Mwami Julius Muchunguzi atunnyonnyole okulonda ye yakulabye atya. Abasinga balina ebibuuzo bingi, muyina bye mutuwadde mu messages, muyina abamu mutukubidde amasimu nga muyina ebibuuzo. Ffe tetulina ansa wabula ebyokuddibwamu omukulu Muchunguzi Julius omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda yabirina era leero mubaleetedde asobole okubannyonnyola addemu ebibuuzo byammwe. Annyonnyola akana n'akataano. Wasizo otya no Ssebo? Naze bulungi Patricia. Tusanyuse okulaba ku KSTV. Ebibuuzo bingi era leero sijja kukkiriza kweyanjula nnyo kuba bakumanyi bakulabye bakutegedde naye okusookera ddala akalulu okalabye otya? Omanyi fenga akakiiko k'ebyokulonda tukyali mu kulonda. Okay. Kuba okulonda general election ebeeramu presidential election ebeeramu parliamentary elections ebeeramu special interest group elections ate erimu ne local government elections government ez'ebitundu. Kati twamaliriza okulonda president ne ba members of parliament abali directly elected members of parliament awamu n'omubaka omukyala Kikira district. Okulonda kukyagenda mu maaso era wetwogerera waliwo okulonda okwa councillors abagenda okukiikirira bitusaako enkizo betuyita special interest groups abavubuka abaliko obulemu n'abakadde ku mitendera gya municipality awamu ne city division. Abo kati betulonda olunaku olwaleero. Bagenda kuba ba councillors 2 omusajja n'omukyala nga bakiikirira ekibinja ekyo ekyabavubuka abaliko obulemu n'abakadde ku mutendera gwa municipality awamu ne city division. Abagenda obalonda bwe bukiiko obw'abavubuka oba bw'abakadde oba bw'abo abaliko obulemu ku parish ku Miruka. So tukyalinayo okulonda. So n'olwekyo bwe twogera ku kulonda tumalirizako okumu naye okulonda kyagenda mu maaso. Okulonda kw'ababaka ba parliament ako ne ba president kwe kwasinze okubanga kwe kusinga okubeera nga kuwulikika nnyo. Ebiseera ebisinga kasita kuggwa abantu abamu baba balowooza kuwedde era kwe kusinze okuleetamu okwogeza abantu ebingi wabula waliwo ababibunga esambwa akalomo akakuttemu. Kati akakiiko k'ebyokulonda ky'ova olaba ko kagamba nti okulonda kwonna kwa nkizo nnyo ate local governments oba gavumenti ez'ebitundu ze zituukira ddala ku bantu. Ba councillors ku Miruka, ba councillors ku Magombolola, ba LC3 chairpersons, ba ssentebe ba districts, ba mayors be batuusa obuweereza eri abantu. N'olwekyo akakiiko k'ebyokulondako tewali kalulu ke kagamba nti kano k'amaanyi kano si k'amaanyi, nti kano ka nkizo kano si ka nkizo. N'olwekyo kati okulonda okwa presidential election n'ababaka ko kwawedde. Ababaka abali direct elected mu parliament awamu n'ababaka abakyala abakiikirira district. Kati okulonda bwe kwakuwedde omuntu yenna alina okwemulugunya takuleeta eri akakiiko k'ebyokulonda. Amateeka gagamba nti okulonda nga kuwedde ng'okulangira kuwedde ssemateeka eno gye tutambulirako erimu amateeka g'ebyokulonda gagamba nti oddukira mu kooti. Kati ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda kati ebyawedde kati ebyo byawedde ekiddako kya kooti. So obona yeemulugunya kino yeemulugunya kiri ffe tetugenda kukinnyonnyolera wano ku TV oba ku mawulire. Oli ajja genda mu kooti tusinkanireyo mu kooti tubinyumye annyonnyole ekikya namwe munnyonnyole ekyabo. Okay. Kati okutabadde intaneti kuba ebiseera ebisinga tulowooza nti bwe bamala okulonda polling stations n'ebirala byonna babiweereza eri akakiiko k'ebyokulonda okusobola okubala obululu. Naye engeri obwangu gye bwakoleddwamu okutandika okubala obululu ebintu bino mwami byabakama byadde asoma kibuuzibwa yabadde abijjawa okusinziira ku balonzi kuba obwangu bwabaddewo ku electoral commission nga n'abamu bagamba nti ebisinga ku polling station byabadde bikyaliyo nga tebannaba bijjayo. Kakati
abantu katubasomese abalaba KSTV katubasomese amateeka getugoberera nga tutegeka okulonda. Okay. Okulonda okwa presidential election amateeka gagamba nga okulonda kuwedde ssaawa 10 z'olwo olunaku akakiiko k'ebyokulonda kalina essaawa 48 okuba nga kamaze okulangirira ani akulembedde awangudde. Ekyo kyo tekibeerako discussion tebakidiscussinga nti oba kati waliwo ekizibu kino. Tulina okuba nga tumaze okufuna results zonna okuva mu ggwanga lyonna akakiiko ne kalangirira ani akulembedde ani awangudde akalulu oba biki ebivudde mu kulonda okwo. Okay. Ekyo kisooka. Ekyokubiri waliwo emitendera egiyitibwamu okutambuza results. Results zisomerwa zibalirwa ne zanjulirwa ku polling station. Kuli polling station 5,000 gye tubadde nazo mu kalulu kano aka president. Baamala okulonda ne bamala okubala ebyavaamu ku polling station eyo presiding officer yabirangirira ku polling station eyo. Okuvaawo babitwala ku sub county. Ku sub county batwalayo packages ezo zibeeramu declaration forms. Sub county gombolola. Ye gombolola. Ziva ku gombolola ne zituuka ku district. Okuva ku district tulina system yaffe ng'akakiiko k'ebyokulonda gyetukozesa tetambulira ku internet. Okay. Yaffe yetambuza ebivudde ku sub county n'ebiweereza ku National Tally Center weno twabadde. Ssentebe bye byabadde asoma byabadde nga biva ku polling station biyise ku sub county ku gombolola ne biyita ku district ne bituuka wano nga tukozesa system yaffe gye tukozesa bulijjo. Era wadde olaba nga ssentebe bw'amala okusoma summaries ezo nga babiteeka wali ku screen ennene nga biraga district eno muvune bwe buti, district eno ezze bweti, district eno ezze bweti, ng'osobola n'okutuuka ku computer eyo n'olaba bululu ki obuvudde ku polling station. System eyo ebaddewo. Simanyi oba wagendawo ku computers ezaaliwaawo naye nga wali osobola okuzoominga in n'ogamba Kalangala n'ova Kalangala n'ogenda ku sub county n'ova ku sub county n'ogenda ku parish n'ova ku parish n'otuukira ddala ku polling station. So ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda byabadde asoma byebyo ebyavudde ku polling station ne bagattibwa okutuukira ddala ku national level. Kati akakiiko k'ebyokulonda newankubadde nga UCC yalangirira nti internet egibweko naye kyajjawo ku nsonga ya kulonda era singa tetwali mu kulonda internet eyandivuddeko bwe kaba nga akalulu kabadde kamazima na bwenkanya kyekiyinza okuleetera okuggyako internet. Ffe omanyi ng'akakiiko k'ebyokulonda okulonda omulonzi okuva waka n'agenda ku polling station tatambulira ku internet. Waliwo abakozesa internet. Talinnya internet n'agitambulirako n'emutuusa ku polling station. Oba nti internet bwe tabeerako nti amagulu gajja kukola ki? Kusanyalala galeme okutambula nti gatambulira ku internet kati badeko data. Waliwo abakozesa ddala internet nno. So ffe okubeerawo internet oba butabeerawo okulonda kubeerawo era kwabaddewo era abalonzi bavuddeyo ne balonda nga internet teriiko. Naye akakiiko k'ebyokulonda si ke kavunaanyizibwa ku byempulizaganya oba ne internet. UCC yalangirira ensonga ki ze yagoberera okusalako ebitundu ebimu ebya internet. Era katubule bannayuganda si buli kimu nti kyabadde nga tekiriiko. Waliwo ebyasigaddewo, banking yasigaddewo, mabanks okutambuza ssente kwabaddewo. Yes. Twabadde tetukirizibwa ku withdrawing ssente. Okugenda mu madwaliro system ezitambuza ebivudde mu malwaliro mu balwadde biki byasigaddewo. Waliwo critical sectors ezasigaddewo. Naye ndowooza ekiwandiiko kya UCC kyagamba nti zino gundi zammwe zino TikTok, WhatsApp, social media ne public internet ebyo tebyabaddeko. Mu kiwandiiko ekyo nalaba nga kiwanvu nga kirimu ebisigaddeko nga bitambula ebiggiddwako
n'ensonga lwaki byagiddwako naye ffe ekikulu kiri nti okubutabeerawo public internet ne social media tekyalemeseza abalonzi okuvaayo ne balonda era wetwogerera ababaka ba palamenti obamanyi bonna abayiseemu simanyi abatayiseemu bajja kugamba nti tebayiseemu lwa social media oba internet balina ensonga zaabwe nnyingi era nazo tugenda zoogerako so ffe wetutudde ng'akakiiko k'ebyokulonda obutabeerako ne social media tekyalemeseza abalonzi okutuukiriza obunazi bwabwe oli mu mateeka okusobozesa abalonzi okulonda abakulembeze baabwe. Kyogamba ekya intaneti obutabako tekibakwatirako ddala. Walabye wano nga ssentebe alemeddwa yasomye era n'okulangirira n'alangirira era ne ku districts ba returning officers balangiridde abayiseemu nga tebalisoose kulinda tuteekeko data oba tuggyeko data. Okay. Kati okusinziira ku balondoozi b'akalulu nga bakulembeddwa omukulu Goodluck Jonathan eyaliko president wa Nigeria bavuddeyo ne bagamba nti mu byonna bye baalabye bingi bye baalabye mu kulonda naye ebyokwerinda byabadde by'amaanyi kati awo we twebuuliza obunkenke bwabadde bwaki ng'akakiiko k'ebyokulonda kuba mu kulonda mwakwetegekedde era nga kusuubirwa okuba nga kwa bulungi na mirembe nga bannayuganda bakkirizibwa okugenda okwexercisinga eddembe lyabwe okulonda obunkenke bwonna obw'ennyonyi mu bbanga obw'abasirikale obw'ebimotoka obw'emmamba emmotoka ezimu zitiisa bwabadde bwaki ffe nga tetwalabeko bunkenke tetwalabeko bunkenke ffe bannansi twabulabye naye ekisooka tosobola kubeerako n'akalungu tolina byakwerinda security era kyova olaba ssemateeka ewa poliisi obuvunaanyizibwa mu article 212 ey'okulaba nti buli ebyokwerinda ebyetaagisa okulaba ekisooka nti abalonzi batambula nga tebali kutya kwonna nti abakozi b'akakiiko bakola nga tebali okutya kwonna nti oba tewali omuntu yenna abakangakanga nti ebikozesebwa by'akakiiko by'okulonda tebibbibwa poliisi erina okulaba nti security eyo weeri etteeka eryo lyennyini liwa poliisi obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti bakozesa ne bakola n'ebitongole ebirala by'okwerinda kubanga baba beetaaga okubakwatirako okulaba nti security yeetaagisa yonna ebyokwerinda ebyetaagisa byonna weebiri mu ebyo eyinza okubaako ebibinja ebirala ebya security ebyekozesa byokola nabyo okulaba nti abalonzi n'okulonda kutambula mu mirembe ate kutambulira mu secure environment n'olwekyo ffe okubeerawo security tetukiraba nga kizibu. Olowooza kino ekyakubanga security y'amaanyi so much deployment ennyonyi ebyo byonna obunkenke obuli mu byokwerinda kuba nze mbuyita bunkenke olowooza si bwe bisinza okuleetera bannayuganda okubanga boogera ebingi okubanga akalulu kabadde kamazima si kyekiwa bano bannabyabufuzi abalemereddwa okuyitamu kuba si kyekibawa amaanyi okubanga boogera ebyo byonna. Security ey'amaanyi simanyi ogipimisa ki oba olina omunzaani oteekako n'ogamba nti kati kilo 10 kati security tuse kukikirasa nti ffe nga bannayuganda tubadde tulina kye tumanyidde nga ki nti abasirikale ne waabwe bali batambulamu nga ba mirembe naye ennyonyi ezadde mu bbanga zaatiisiza nnyo n'ebimotoka mu mucunguzi wabirabye ebimotoka nedda kyembuuza bwe ng'omuntu wa bulijjo bw'osinziirawo okugamba nti security eno y'amaanyi eno ntono oba eno eri awo mu makati nze nga Patricia kati ab'ebyokwerinda bo bennyini baba bamanyi basinziira ku ki okukozesa maanyi ki oba ebyokwerinda ki ate bebakozesa information gye bafuna gye basinziirako okukola bye bakola bye baba bagimanyi ate ensonga ezo ndowooza bw'onaafuna omukisa n'obuuzaako ayogerera poliisi oba ayogerera amagye bajja kubuulira ngeri ki gye basinziirako bintu ki besinziirako okukozesa amaanyi ki oba ebikozesebwa biki mu nsonga ki biseera ki mu budde ki kati ekitegeeza ebyo byokwerinda byonna bye tulaba ffe bye tuyita obunkenke byabadde okulwa bulungi bwaffe no
ebyokwerinda bitulaba byetwalabye biteekerwako bikikwatako nga basinziira ku information gye babeera nayo ate information gye babeera nayo tebagiteeka ku makubo ne batinda ebipande nti kati tufunye kino bakyesigaliza ne bakola ekisinga tebagenda ku National Theatre ne bateekako ekipande nti kati twafunyeyo kino oba ne bagenda ku State Square ne bateekako ebipande tugenda kukola bwe kiti nze sibalaba nga si bwe bakola n'olwekyo bo baba bamanyi ate basobola okukinyonyola obulungi naye ffe nga akakyoke byokulonda ekisooka bannayuganda bavuddeyo ne balonda abakulembeze baabwe era abakulembeze abamu olwedde weebali waliwo n'abalala betulondesa ku lunaku olwaleero n'ennaku eziddako waliwo obutambi bungi but there is this specific one akatambulira ku mikutu migatta abantu nti nkalabyeko ku YouTube lwakuba kati ate tugenza okera ku macha in fact ejjo nga ne YouTube nayo kati erina obuzibu nga kalaga mwami Kyagulanyi ng'ali waggulu ku mwami Yoweri Kaguta Museveni abasinga bagamba abamu bagamba AI ate abasinga bagamba bwekitibwe kyabadde nti basomye bikyamu obutambi we butyo buzinga butambula nti ennaku zino kizibu okwawula AI kwatali AI abamu bakola ebintu nga byaddala ate ffe ne tulowooza bino AI kati obutambi ng'obwo buli mu kutambula kuba nkakasa naawe obulabyeko oyinza kubwogerako ki akakiiko k'ebyokulonda kamaze okufulumya ekiwandiiko nga kalabula bannayuganda era nga kababuulira era nga kabawabula nti kamanyi nti waliyo abantu abafere waliyo abantu abasiiwufu b'empisa abatandise okugatika ebintu bividiyo bifaananyi ne boogeza abantu ne bateekamu amaloboozi ne bagagatta ne bagatika ku bantu naye nga tegeesigika nga amawulire ago si mafefete amawulire ago nga si matuufu amawulire ago nga tegaliiko mutwe na magulu amawulire ago nga tegalina bukakafu bulaga we gava era akakiiko ne kagamba bw'olaba ekintu nga tokirinawo bujulizi nti bakukwata ne bakugamba Patricia tutwale kino we kyabadde kuba tojja omanyi mu mateeka tojja gamba nti nange nakisanze wano nti binsanga wano nange sibimanyi nti naye namaze gasindika kuba nange nabisanze nange nembisindika yeeri obutamanya tebukugisaako musango awo otuukira ddala luzira so tumaze okulabula bannayuganda nti bw'olaba ekintu nga tomanyi gye kivudde tomanyi gye kyavudde tomanyi yakikoze tomanyi ekyabadde nga tosobola kinnyonnyola gwe okusooka okukyennyonnyolera n'ogamba kino kyendaba kituufu nkikakasaako bwe nti kyewale weewale okukisaasaanya kuba waliwo amateeka bagayita mu luzungu Computer Misuse Act bwe bakakutanda ne bakukwata ne bakusaba obujulizi nga tobulina ogwo ojja kuguwoza ate waliwo penalties eziriwo ne fines eziriwo bw'oba nga gukuzze mu vi nti byotambuza tobinako kati kuba akakiiko byokulonda kamanyi nti waliwo abantu bwe batyo nga bo omulimu gwabwe gwe okutuula wali ku kompyuta ne bakozesa kompyuta ebintu ebitaliiwo ne bateekako n'embeera eyinza okulabika ng'entuufu naye nga si ntuufu kati ebifaananyi byolaba video zolaba tebasobola kugamba nti kyabadde ku polling station bweti nti ate abantu abaliwo be bano ekyo kimu ekyokubiri bino ebividiyo byetulaba ebimu bw'oba nga tosobola kukinnyonnyola kutuuka ku soosi yaakyo oba ensibuko yaakyo tukusaba okyewale oweewale okukitambuza especially kuba akakiiko k'ebyokulonda byekasoma biva ku polling station byekagase byavudde ku polling station
ate mu Uganda mulimu ekitongole kimu ekikirizibwa okulangirira n'okukola tale center. Twabaddewo ne tale center yabaddemu mu Uganda. Kati bw'oteekayo tale center endala gwe n'otandika okuyingizaamu ennamba z'oyagala nti kasi kantuuke wano okole by'oyagala. oyinza okubinyumya, oyinza obinnyonnyola. N'olwekyo bw'obanga olina obujulizi nti ebyasomeddwa ku polling station, ebyasomerwa ku tale center si bituufu, oli wa ddembe okuddukira mu kooti owaba omusango, okuŋŋaanya obujulizi bwo obuleete mu kooti baba bakuyise. Kooti ejja kulaba esalemu okusinziira ku bujulizi n'engeri ki gy'ebeerabyemu ekitambudde ng'esinziira mu mateeka. Obululu ku polling station ezimu kati nga polling station ebulenga waliyo polling stations ez'enjawulo, ekituufu obululu bwavaayo late nti zatuuka n'okubeera ssaawa 8 ssaawa 9 ogwekiro ogw'okumakya. Kati ogw'okumakya ng'obululu bukyaliyo era ekiro ekyo amasasi gaasula geesooza sayidi zeeyo. Olowooza ekyo tekiyinza kuviirako okubba obululu? Kati ebiba bivudde mu kulonda bw'oba ng'oli omanyi si byakuteebereza nti tolowooza muno mu byo temumala byakulowooza. Buli kyolowooza kirina okuba nga kiriko obujulizi. So ye oli aba alina obujulizi nti waaliwo obumenyi bw'amateeka bwonna. Obumenyi bw'amateeka buyinza okuba okugulira abalonzi, buyinza okuba ballot stuffing, buyinza okuba ki nga byekuusa ku kulonda. Obujulizi obwo bwe bugenda okwawula ebyobulimba n'ebyamazima. Kati buli akakasa era buli abibungeesa nti okulonda kwalimu ballot stuffing, leeta obujulizi. Ate bw'oyongera okubitambuza ebyo nga tolina bujulizi, etteeka liyinza okukukwata ne likukaka okuleeta obujulizi obwo. Kuba si byakwogererawo bwe bukulemuleeta mirembe nga omaliriza okakiddwa, ojja kukakibwa okuleeta obujulizi. Kati okulonda twasemba kubeera nga kuno tekunnabaawo, twasemba kuba nako mu mwaka gwa 2021. Electoral Commission erina emirimu emirala gyekola wano okuva ku 2021 okutuusa 2026. Kuba okusinziira ku Bannayuganda bakakasa nti kuba emirimu egisinga tugiraba kati nti okulonda kuzzeemu kutegekera 2026. Tutuuka tutya ku lunaku lw'okulonda obuuma ne bugaana okukola? Kakati okulonda nga bwe twabategeezezza, okulonda tekubeera kwa lunaku lwa kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kaafulumya roadmap gye twatambulako ffenna okuva mu 2023. Abantu oluusi twerabira ne tulowooza nti okulonda kubadde kwa nnaku z'omwezi 15 January. Nedda, twatandika nga tufulumya roadmap, nga roadmap etulaga ki ekirina okukolebwa, lunaku ki, mwezi ki, ani agenda okukikola. Ne tutandika n'okutereeza enkalala twatandika n'okutereeza roadmapping yali ya 2023 tugirevisinga July omwaka 2024. Okuvaawo ne tutandika ne reorganization of polling stations oba okutereeza ebifo bironderwamu, ne tudemarcating electoral areas kati zino ezigenda okukiikirwa bakanselaars ku mitendera egitalimu negimu. Ne tuvaawo ne tutereeza enkalala z'abalonzi. Mujjukira ebiseera ebyo nga tuzitimba ku polling stations, abantu bajja ne beekeneenya voters register. Ne tuvaawo ne tutuuka mu nominations okuwandiisa abeesimbyewo. Twalinawo ekiseera ekyo kiwanvu nnyo. Ne tuwandiisa abaali baagala okwesimba ku bwa pulezidenti. Ojjukira bwe twagamba nti kati abaagala okwesimba ku bwa pulezidenti muveeyo mujje. Abantu abawera ddala 200 ne bagamba nti naffe ekintu kino ekya pulezidenti twagala kivubugamu. Ne bajja nga abamu maabalaba nga bali mu buutusi. Waliwo oli yayogera n'agamba nti nakato sikusange ewange. Baalimu abo bonna baleeta ne Rolex n'ekikomando ne batambula nabyo. Ne bagamba etteeka terigamba nti togenda kujja ku kakiiko k'ebyokulonda ng'olya kikomando ng'oba okugenda okumaliriza nga tufunyeyo ba candidates 8 kati ababaze ku ballot paper. Je ne tugenda mu campaigns ne tutuuka wano mu kulonda. Ebyo byonna biraga emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda gye kaba kakola
ng'oluusi abamu tebagisaako tebagijjumbira nnyo ate nga gyegyo gyennyini egitutuusa ku lunaku olw'okulonda. So ebya tekinologiya tuzze tukozesa tekinologiya. Omanyi waliwo obuuma naye tekinologiya tugikozesa mu kulonda mu mitendera mingi. Bwe twali nga tutegeka voters register twakozesa tekinologiya kuba registers ezasooka mu 1996 zaali mpandiike n'engalo. Baziwandiika then ne bazitayipinga ne baziyingiza mu kompyuta. Ne tuddako n'obulo bwaddako ne tutandika okuteekamu obufaananyi. Registers ezasooka tezaali bufaananyi naye nga tukozesa tekinologi eya digito ne tuteekako obufaananyi. Ne tuvaawo ne tutuuka ku level gye tusobola okuteeka data ekwata ku mulonzi ku mitimbagano gyaffe digital platforms ng'osobola okugenda ku website yaffe n'okebera wawoolondera. Eyo yonna tekinologi. Then 2016 ne tukutandika okukozesa buno obuuma biometric voter verification ne tubukozesa ne 2021 nakati ne tugezaako okubukozesa ne bufunamu ebizibu. Ensonga zonna ezaavudde mu kulonda akakiiko bwe kanaba nga kamaliriza okulonda kwonna kajja kutuula kakole gye bayita mu luzungu evaluation. Kiki ekyatambudde bulungi, kiki ekitatambudde bulungi, kiki tetwakoze bulungi tetulina okulaba nti tussaako essira mu kalulu akaddako, biriwa bye tulina okuimprovingamu. Ebintu ebyo byonna ebyo bijja kubeerawo mu biseera ebiddako ng'okulonda kuwedde. Kati bwe tuli si kyangu nnyo ate okudda mu kukola postmortem ate ng'akalulu kakyatambula ng'okulonda kukyaliwo. Naye buli kulonda okubeerawo bwe kuba nga kuwedde akakiiko k'ebyokulonda katuula ne katunuulira mu nsonga zonna eziri ku roadmap okuva ku polling stations okutuuka ku kutereeza enkaala z'abalonzi okutuuka ku nominations okutuuka ku campaigns okutuuka ku elections ku polling day yennyini nga buli kimu tukyekira tutuwa mu torch ne tugamba ki ekyatambula obulungi ki ekitatambula obulungi kikyagaana lwaki kyagaana tusobola tutya okukitereeza. Ensonga ezo zonna kati we tuli kizibu nnyo okugamba nti ekyalemesa kino kyandibanga kino oba oyingidde mu kuteebereza ate ebyokuteebereza tebiyamba tebitera bba birungi. Oyinza okuteebereza n'osanga byoteebereza tebirimu nsa. So n'olwekyo twagala tukole ekintu kye twekakasaako kye tulinako obujulizi evidence tubule bannayuganda ki ekyaliwo ki ekitaaliwo lwaki kyabaawo ate ani yakibeezaawo oba ani yakigaana okubeerawo. Kale waliwo bannabyabufuzi ababibungeesa nti mu kifo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni we yalondera waliwo obululu nga busukka mu balonzi abali mu register. Wakiwuliddeko? Kati bitugamba nti bw'oba olina obujulizi ekkubo liririmu twayogeddeko dda naye kubyogererawo ku malwa mu mbuzi z'amalwa ku makubo oba mu butale abantu balina eddembe basobola okwogera ebintu bingi nga abeera mu bbaala n'agamba okimanyi nti kati ensi egenda kuggwaawo enkya nti oba kiri kye mwalabe wali nti kiri ekire kirimu Katonda kati agenda kujja naye abantu baddembe okwogera naye ali serious ebimu ziba mboozera amamwa nezo zibeerawo ate bantu balina eddembe naye bw'oba oli serious leeta obujulizi ababulina babuleete naye okubyogerera eyo ate bw'olemerako okola otya? Bayinza okukaka obujulizi n'obuleeta ate bwetabeera nabo obinyumya. Waliwo abantu abafudde mu kalulu kano. Ensonga lwaki ekibuuzo nkibuuziza Electoral Commission kuba era tetwandibirabye singa si kulonda ate Electoral Commission yekwatagana n'okulonda. Mwafuddeyo okumanya oba famire zaabwe ziri zitya baani ye kibakwatako? Akakiiko k'ebyokulonda tekategeka kufa nedda. Roadmap yavve ogitunulirako teriiko kiseera nti katutuuse mu kiseera ekyokufa ekyo tekiriiko. Buli kimu kibe akakiiko k'ebyokulonda tekategeka kiseera kya mivuyo tutegeka kalulu. Akakiiko k'ebyokulonda tekategeka nti bwe kaba nga ategeeza akalulu tekitegeeza nti
obumenyi bw'amateeka kati buyimiridde bulinze akakiiko okulonda ku ggwe abamenyi b'amateeka batandika okumenya amateeka. So ebibeeramu abantu bwe bafa ku lw'okulonda of course tewali yandyagadde okulaba okuyiwa omusaayi mu biseera ebyokulonda ate ng'okufa okwo kwekuusa ku byokulonda. Kyova olaba bwe bawaawo engeri bw'etyo ebitongole ebivunaanyizibwa okunoonyereza, okukwasa amateeka, okukwasa empisa, poliisi kigikakatako okunoonyereza ku nsonga zonna ezeekuusa ku bumenyi bw'amateeka, ez'okuusa ku misango bwe gityo, zitegeeze bannayuganda kiki ekyaliwo. Kuba okufa kibi nnyo naye ekibuuzo kiri nti ofudde otya? Lwaki yafudde? Ofudde ki? Ofudde ki? Ani akusse? Ani akusse? Yakutidde? So ebintu ebyo tosobola biteebereza. N'otulawo n'ogamba nti ndowooza baamusse ku byakulonda. Kuba waliwo abantu abakozesa abeekweka mu byokulonda. Ye nga bulijjo akulinako empalana. Yayagala dde okukutuga. Naye kati ng'anoonya ekyokwekwasa pretext. Kati ejje mu campaigns mulaale nga gwe gwanoonya kuba ejjinja akuba akatayimbwa bagambe omusirikale teyitegana kuba musirikale ayinza okuba nga muntu wa bulijjo nga bulijjo akulinawo empalana oba mulina ettaka lyemukayanira mulina akadubudubu kamu eyo ye n'akatabika mu byokulonda nti tugambe anti byakulonda kati fe ate ne tujja ne tubibuuza mwami Mucunguzi atunnyonnyole owulira kuba waliwo abagamba anti byakulonda nedda ebyokulonda si makubo ga kuyitiramu okumenya amateeka. So kyova olaba nti abakwasa amateeka balina okulaba nti bwawera akalulu oba tewali kalulu okugoberera amateeka kusigalawo. Kuba waliwo abagamba nti nze kati ndi candidate nesimbyewo ku bwa member of parliament n'olwekyo nze kubo lino litulula eno naye ngenda kuvuga nga nzira eno nze nja kuvulira mukono gwa ddyo ate nga eno tukuvulira ku kono. Kati n'akozesa ebintu bwe bityo nti lwakuba yesimbyewo bwakuba candidate tekikirizibwa. N'olwekyo tusuubira nti obumenyi bw'amateeka oba ensonga zonna ezatuusewo mu kiseera kino bajja zinoonyerezaako bamanyi kiki ekyaleeta ebintu bwe bityo okubeerawo naye tetugenda kuteebereza. Nga tuzeeko emabega ababaka ba palamenti abasinga abaze ku mulundi guno ne bayitawo unopposed babadde ba NRM. Kigambibwa mbu kano kaali kagenderere okubanga aba opposition basuulibwa mu gguluka. Gwe nga ayogerera akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda mu kusunsulamu abeesimbyewo oba baali beesimbyewo tekaabuuzanga nti gwe oli wa kibiina ki oba gw'osemba candidate ki oba gw'ogoberera ddiini ki oba oli muwanvu Sunrise Tall oba oli mumpi oba oli muddugavu. Sunrise Tall bamukubye akalulu mwami Mucunguzi. Sunrise Tall bamukubye akalulu. Ndowooza omwami Luzi ajja kujja atunnyonnyole atubuulire oba kiyamba mmwe naye yatugamba kiyamba ffe naye tetwakkiriza tuyamba. So naye point gye njogera eri bweti nti mu kusunsulamu abo abeesimbawo ebyetaagisa buli omu alina okubituukiriza oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki. Ekyo kimu. Kyokubiri, buli munnayuganda omulonzi wa ddembe mu mateeka g'ebyokulonda okuleeta okwemulugunya okwekuusa ku byokulonda nga n'okusunsulwamu mwokutwalidde. Akakiiko k'ebyokulonda mu biseera bino byonna kazze nga kawuliriza okwemulugunya okuzze kuleeteddwa eri akakiiko nga kwekuusa especially ku nominations okuwandiisa. Mulimu abaaleeta okwemulugunya nga bagamba Returning Officer wammwe yanemesa okwesimbawo naye ng'ebyetaagisa mbirina era n'aleeta obujulizi n'abuleetera akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko ne katuula ne kawuliza omusango ne kayita bonna kikwatako ne kagamba oli mutuufu bakulemesa mu bukyamu n'olwekyo tulagira Returning Officer akuteeke
register era bangi babadde ku register nga bayita mu mitendera egyo egyava mu kuwuliriza okwemulugunya eri akakiiko ebyokulonda. Waliwo abalala bajja ne bagamba oyo agamba nti yasoma naye tukimanyi essomero lyagamba nti yasomeramu teririiwo. Kyokubiri nti talina na OB na OG aleeteyo OB omu at least baafa bonna baafa abamu bali Dubai bagenda mu kyeyo. Kati abantu ne bajja mu kakiiko ng'oli agamba nti nasoma kuva mwaka guno okutuukisa mwaka guno n'oli omulala n'agamba nange naliyo mu mwaka ogwo naye ono teyali OB yasomerawa aleete certificate eva ku ssomero. Ayinza okuba nga yali musirise nnyo nga introvert kati ng'awo obujulizi bweyingiriramu. So nga akakiiko bwe katunula mu bujulizi ne kasanga ng'ebyetaagisa wali tobirina tolina buyigirize wali tolina abantu bakusemba oba bakusemba baali bafu oba nga bafere nga akakiiko kati era we mbadde nzija nga njagala otubuulire nti ate musooka ne muba nominatinga ate olugira ne mwana mulaba ng'oli agenze n'omugamba nti Walukaga sooka okomewo. Omanyi aba abagagana amateeka baali bakimanyi tetukola na ba angels bayitalo mu Uganda bamalayika nti bamalayika mu Uganda tebabeera ku nsi wano bali eri mu ggulu ne Katonda nti ate ne mu ggulu waaliyo n'olutalo mpulira muliyo ne sitaani neki naye nti bamanyi nti tukola n'abantu obulimba weebuli obubbi weebuli obukumpanya weebuli n'obukoowu n'ebyo byonna kati bagamba engeri gye tumanyi nti tukola na bamalayika tulina okuteekako emitendera nti omuntu bw'akulemesa mu kigenderere oba nga takigenderedde n'omuyita kulifudde n'oyitawo ne bakusunsulamu n'oleeta ekipapula oli bw'akitunuulira returning officer n'alaba nga kiringi ekyo kinnyini naye nga wakijja waliwo streets awo mu Kampala sigenda zoogera webakolera ebicupuli awo eri gye bakubira obululu obwa bisa President Museveni mu kulonda okwagwa waliwo awo mpulira buli district ebeeramu ne street yaayo gye bakubirawo ebiri fake ebicupuli kati naye ng'ekipapula ekyo nga kirabika bulungi naye nga kicupuli nga UNEB tekimanyi nga naye oli akiyina atambula nakyo nakikusiba kati returning officer abeera awo nga talina biseera bikakasa nti kino kituufu kituufu naye omuntu bw'aba amanyi nti omuntu oyo mumanyi patulya twasoma fembi naye teyamala senior 4 oba teyamala senior 6 nakyusa essomero kati tulage nga ndeeta kati okuva awo amateeka naye agamba nti bw'oba ng'olinayo okwemulugunya kwonna okwekuusa ku byokulonda oli wa ddembe okuleetera akakiiko k'ebyokulonda so akakiiko k'ebyokulonda abantu baleeta okwemulugunya ate ng'abantu baffe bennyini be babasunsulamu kyobadde obuuza mubasunsulamu batya ate ne mumala nemukola ki ate ne mumala ne mubayita omuntu omala omulaba nga addusa atuse n'omugamba jangu Walukaga ebitabo tebiwera yes so awo tugamba returning officer waffe be yakakasa mwalimu ebifu naye tujja kugamba nti lwakuba nakoze ensobi already mundeke ne bwanga omuzu kitegeera nti yabadde ensobi kati kasitole what is done has already been done no akakiiko kayino gitereeza wekategeerera nti waaliwo obukumpanyi wekakuyimiriza era kyova olaba kutuuka kunako olw'okulonda akakiiko kabadde nga kakyawuliriza emisango nga kyasalamu ng'abamu kabazaako ng'abalala kabajjako anti kati awo we twasobererwa nti abamu mwagenda obbajjayo ng'obukonge butuuse kati obukonge gye baabukubira mwalinga nga abakitegedde in advance waliwo abamu katugeze waliwo omuntu ayinza okufa ng'amaze okubeera ku kakonge kati akakiiko kabuulira balita presiding officer awandiikawo ekiwandiiko n'agamba omuntu ono takyali wali ku kakonge naye tali mu buwookaano so abo sinaba kubuuza oba Mathias Walukaga yabaddewo ku kakongo oba teyabaddeko naye okitegeeza nti yewe bamugira weyaviirako weyalemererwa okutuukiriza ebisaanyizo ebyo nga bamaze okwekenneenya empapula ze kitegeeza nti baali tebanaba kukuba
obukongo obwo obwa constituency eyo. Okay. Kale nga tumaliriza omulamuzi Simon Mujenyi byabakama bwe yabadde ayogera ku Lwomukaaga yagambye nti guno mwaka gwa 3 ng'akakiiko k'ebyokulonda katambuza emirimu gyako. Osobola otunnyonnyola mutukubire mu ttooki mu myaka aga 3 akakiiko k'ebyokulonda kakoze eki kayongedde ki ku ggwanga kiki ky'osobola olabamu mu myaka 3 akakiiko k'ebyokulonda lwe kabaddewo? Ekisooka mu bulamu bw'akakiiko k'ebyokulonda okuva wakatonderwawo tewali general election n'emu gye kaali kalemererwa okutuukiriza okuva mu 96 2001 2006 2011 2016 2021 nakati even newaliwo covid akakiiko kasobola mukozi omulimu okutegeka akalulu mu situation eyali enzibu nnyo. N'olwekyo ekisooka tugamba nti akakiiko k'ebyokulonda akateekebwawo ssemateeka owa 1995 katuukiriza obuvunaanyizibwa bwako obuli mu ssemateeka article 60 ekawa obuyinza obw'okutegeka akalulu buli myaka 5. mu myaka 3 backlash mugisobola mutya kuba bannaye mwogererwa. Omwami Mujenyi yatugamba ku Lwokutaano n'atugamba nti ye musanyufu internet teriiko ebivumo bikendeddeko. Mugicontaininga mutya? Nedda tumanyi ekisooka nti tukolera abantu tuliwo lwa bannayuganda. Akakiiko k'ebyokulonda tekaliiwo lwa commissioners tekaliiwo lwa bakozi ngaffe nga nze omugezi w'akakiiko k'ebyokulonda tekaliiwo nti twagala just okubeerawo. Ekitubeezaako ng'akakiiko k'ebyokulonda kwe kuweereza bannayuganda kubanga okubeerawo kw'akakiiko k'ebyokulonda kuli mu ssemateeka nga kutandikira mu article 1 akawaayiro akasooka ka ssemateeka kagamba nti obuyinza bwonna bw'abantu buli mu bantu nti ate abantu bajja kusalangamu abanaabakulembera nga bayita mu kulonda. Then bw'ogenda mu article eya 59 n'etakkeko the right to vote oba obuyinza eddembe ly'okulonda negamba omulonzi ajja kubeeranga Munnayuganda alina emyaka 14 gy'obukulu okudda waggulu nga yeewandiisa ng'omulonzi. Then nekateekako ssemateeka nekateekako article 60 negamba wajja kubeerangawo akakiiko k'ebyokulonda akanaakolanga guno omulimu kasobozesa Abannayuganda okulonda n'ebyongerako ebirala. So n'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda ne bwe nga abamu bavuma abalala basiima abalala boogera bye baagala ko tekava ku mulamwa tetuva ku mulamwa. Omanyi bw'oba otambula ekiro buli awogana n'oyimirira n'ogamba ate gwe naye olaba temwasibamu nga muggyeyo Walukagga muli bagumu kuba twali tumanyi nti awo okunyeenyezebwa okwali awo. Kati awo kikulagira ddala nti aboogera boogere background noise naye gwe tebakujja omulamwa guli guti okusobozesa Bannayuganda okulonda abakulembeze baabwe mu myaka 5 tulina okutegeka buli kimu ekyetaagisa okubasobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo obutwebwa ssemateeka. Bwe tuwuliriza naye tekite ku mulamwa tuwuliriza okulaba nti tusobola okuimprovinga tuwuliriza okulaba nti ebirina okutereezebwa bitereezebwa naye tetuwuliriza okutulemesa okukola omulimu gutuweebwa ssemateeka okuweereza Abannayuganda okubasobozesa okulonda abakulembeze baabwe okuva ku mutendera ogusooka okutuuka ku president. Okay. Thank you very much. Mbadde njagala ekibuuzo kyo ekiba kisembayo naye mba obadde omaliriza ne mbaako kyenzijukira. Okimanyi kino mu register mwalimu abantu abawerera ddala obukadde 21 n'abagwamu naye ate okutuuka okulonda nga abalonzi bali mu bukadde 11. Olowooza ki ekiyinza okuba nga kireetera abantu bali bonna bonna okuba nga bawandiisibwa ate ne batalonda? Ensonga eyo nkulu nnyo. Ate tujja kubasaba bannamawulire mugende mubuuze abantu bo bennyini
obuzooli gwe lwaki wavaayo okulonda akubuulire kuwa ensonga ye then oli omubuuze gwe lwaki wasigala waka n'otalonda naye kuwa ensonga ye tuleme okuteebereza gwe tunaatebereza tujja waayiriza kuba kati nze yinza okubeera wano ng'omwegezi w'akakiiko naye nze nga bwe ndowooza naye okulowooza endowooza yange si enkulu buli omu alina endowooza ye waliwo ayinza okukugamba nti nze ku nnaku olw'okulonda nnaku z'omwezi 15 nali simanyi kitambula mu nsi nasigala mu nnyumba nga neebase nga zowaye simanyi nawulira miggo kiro nga simanyi omanyi waaliwo emiggo ng'okulondako we kati ye nagamba nti ye nti mu nsi yaffe ye Uganda naye tamanyi nti olunaku lwaleero lwakulonda n'olwekyo kyava tavaayo kati ojja kugamba akakiiko lwera tekatambuza bubaka then omulala ayinza okukugamba nze ddembe lyange obutalonda bwe njagala nnonda bwe njagala sironda si kyampaka okulonda mu Uganda si kyabuwaze olonda bw'oba oyagadde bw'atoyagala tolonda tewali agenda okuteekamu omuguwa oba kuteera mu kooti agambe Patricia wagaana okulonda n'olwekyo waliwo omusango oguwaza no tewali anvunaana so bwe tunaamaliriza okulonda kuno kwonna tujja kwetaaga okubeeramu n'olusirikiriro olusirika retreat evaluation tunule mu nsonga ezo waliwo eyo ey'abantu obutavaayo okulonda waliwo endala ey'abantu okwonoona obukonge anti abasinga bagamba tebamanyi kulonda nti ate mu akakiiko k'ebyokulonda abalina basomesa nti mwakola kimala kusomesa abantu nezo ensonga tujja kuzitunulamu naye waliwo wosanga ng'omuntu yatikinga omuntu gw'ayagala abalala n'awandikako mu luzungu nti gw'oli fake kati oyo olowooza akola ekyo nga tamanyi kyakola amanyi kyakola n'omuntu we tamwagala mufu n'omuntu we tamwagala okuba aba akasazizaamu kati abantu bazibu naye abantu era balungi ate bazibu at the same time kati ensonga bwe zityo kyenkubulidde nti nga tumaliriza akalulu konna akakiiko kajja kutuula katunemu buli nsonga ekwata ku kulonda yatambula etya biki ebyatambula obulungi biki ebitatambula obulungi biki bye tulina okuteekako essira tusobole okubeera n'akalulu akasingako obulungi ak'E2030 tweyanza nnyo omwami Mucunguzi ozzeemu ebibuuzo byaffe ebimu tuba tetulina bwe tubiddamu omwana amanyi obeeraawo ku program omwana n'awandiika message empanvu n'ogamba owaayi let me ignore naye leero ngambye nedda kankunoonye obaddemu ebibuuzo byabwe era otukoze bulungi tweyanza nnyo tweyanza egisebo weewaawo mwami Julius Mucunguzi ye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda era ng'azikiriza olunaku olwaleero azzeemu ebibuuzo bye gw'abadde yeebuuza omubaka wo eyawanduukululwa eyayitibwa ng'amaze okudduka agenda mu kampeyini ne bamugamba sooka okomewo omubaka wo ate ayitamu ng'alina byakugamba essaawa eno kati oyawudde ani mutuufu oba ani mukyamu byonna tubeera nabyo wano ku morning brief erinnya nze Patricia Mbabazi wabula njagala okujjukiza nti gwe wenna ayagala okugula ebintu okuva amawanga g'ebweru South Africa, Europe, Dubai osobola okuba ku namba 0772004004 beba Get Quick International Logistics basangibwawo e Kamwokya Kanjukya Street buli kye weetaaga bakikutuusaako at your doorstep n'olunaku olw'enkya nno weetuli saawa emu paka saawa 3 wabula omugenyi wange embeera naye saawa 2 ate nga tukutuusaako ebifa mu ggwanga siba bulungi oweraba